nagenda mu ggulu bw'obeera ng'owulira oyagala kugenda eggulu ddene bayitawo okimanyi wali amayumba bannange ani yagazimba abantu fe abagezimbira amayumba gaffe okimanyi kino ggwe oliko malayika eziwera nga 10 totandise byono omusumba w'ebusoga agamba mbu atunda poloti mu ggulu nze sitondayo Dawudi era aguza abantu poloti mu ggulu kula ne maani muzimba tebabanga abasoga be bazimba amayumba gaabwe g'olabe amayumba g'abamu g'oliku njagala abatulaba mukijjemu jjooko kubanga kano akaseera ogenda katuukamu ng'okeetaaga bino ebigambo byenjogera Yesu yabindaga mbadde nga ntwalibwa emirundi mingi naye this time around Yesu yankutte ku mukono guno omukono gwange guno wakwatiddwako Yesu yagukutteko bwakukwatako kiki owulira obudde obwo nga kutteko no mpuliranga nga bulijjo nga gwe nkutteko bwe nti tekikyakola tekikyusa tekina kikyusa kozi Yesu just you feel love and satisfied kandi yakutteko ng'akutwala era ng'agamba yankutteko ku mukono gwange n'atwala n'aŋŋamba nti ekisa kyange ekisa kibamala sebane mu ggulu eri emmotoka ebintu by'ensi bikyafu bw'oba akatambika ennakulaba mugogamba eri ebyokulwanyisa ebyokulwanyisa eriyo tuluzi bayidawo ekyo kyekyasinze ennyo okunvumya mu butambi bwonna twebuuza bomu mizayiro gulunedi waliwo ekisenge kinene bwe kiti kirimu ebyokulwanyisa ebya buli kika nga ki omanyi waliyo ebyokulwanyisa ebitamanyi nuclear mu ggulu ngani yabiweesa kati webeera nga nuclear eno kati eriko eri latest esinga eri mu ggulu waliyo ebyokulwanyisa nga byo bigatte bitabulinga emirundi nga 30 agenda bikubisaani ebyo byonna bya sitaani omuntu omu ate byonna byakulwanyisa byo bayiba waliyo ne life spares otya okimanyi kino kati nze nkusabira gwe okufuna obulamu wali malayika wange ngadduka mu ggulu mu sitowa y'obulamu wobeera nga okugeza nga sirimu akuluma ati era soda sikugerezeza wabi awe emboozi yeggwe mukugeza balungi okuva tonteeka tuzigereza ku Kevin gereza kwawe bwe batatuwa oyinza okuba ng'olina sirimu kati nga n'ogenda mu kyaki okusabirwa ng'ekkanisa gy'ogenzemu ddala kituufu erimu omwoyo wa Katonda omusumba oyo abeerako amaanyi oba amafuta kati amafuta ago ne bamalayika b'abayambire omuntu nagambye abeera ne balayika ezisukka mu 10 kasita nkoola ne nga mu linnya erya Yesu ndagira omusaayi guno ogubadde omulwadde ngulagira okuba omulamu in the mighty name of Jesus ate era kiri ekigambo nga nkyogera gwali ku channel kuno ng'ondaba ndagira omusaayi gwe okuba omulamu okimanyi nalabye nze mbadde mbiri wala bino ebintu bya Beniyini era oli asibyogerangako naye okimanyi nti nno nalabye okuteesa nalabye gweneeno ku gundi we nagenzeeyo ku mulundi guneeno nendaba nga eno tebo eriko crusade eyo kati crusade eyo nga naye teriimu kuteesa nga teriko papasi nga papasi yaayo n'abaliro giteekateeka si we bagiteekateeka olukungaana Benihini lwe yakuba mu Uganda waneeno si yalina olukuba mu Uganda nedda ate yamukyaza naye si yalina olukuba kati lwaliwo ku bwani okimanyi nti nno olukungaana olwo si yalina oddukuba njagala tukirekaawo nti si yalina oddukuba era weyandaze ebigendererwa by'olukungaana byali kulaga lyanyi ebyaluno lwakoledde olwawo tewaliimu Katonda yalulimu baali bo ng'abantu okwegulumiza okulaga eryanyi kati Katonda yabaleka ne bakola ebintu of course kubanga waliwo ekisa anti eno ensi gyetutambuliramu eno erimu ekisa kati obuzibu ennyina byetwogera byenjogera abantu tebabitegeera bulungi abamu ne bampita mulalu naye kati tulina ekizibu ekirwadde ekyasinza otuluma bakiyita kisa nayagira mu vyeti najja kawofiisi kange ako kalaba ate njagala nnyo bajja nga babitiibwa naye naakugamba ekigambo n'owulyanga n'okutyotidde naga musumba kange okonze wange
omu yajja nemubuuza naye musumbako iwangi lwaki watandika omulimu nanawe okimanyi Katonda tagulimu naga musumba kange ekyo kyekindeese omugambirawo Katonda aguyingira Export TV to the world.